Ku ssaawa 3 ez'ekiro olunaku lw'eggulo we twatukidde ku kiggwa ky'Abakatoliki e Namugongo nga kyonna kyabooze dda. Eno emmisa ez'enjawulo obwedda zigenda mu maaso. Abakkiriza abamu obwedda beekuŋŋaanya ne beekolamu obukuukuulu ne batandika okutendereza. Abalala bakozesezza ebivuga eby'enjawulo omuli ebidomola, obucupa n'ebirala ebivaamu amaloboozi mu kusinza kwabwe. Abalala obwedda buli omu yeekutte ekibumbe ky'omujulizi we amuwolereze. Yo kwaya y'Ennebbi ekiro kyonna yakimazeeko ng'ewawula byuma byegenda okukozesa olwaleero. N'ebifo ebyateekebwawo okusenamu amazzi byonna obwedda bibemberedde. Olw'omujjuzo gw'abalamazi zi ambulensi nazo zalabiddwako munda okutaasa abafunye obuzibu obw'enjawulo. N'ebweru w'ekiggwa kino naye abantu obwedda babemberedde nga buli omu alina engeri okulamaga gy'akukuttemu. Abasinga ekiro ky'okulamaga basazeewo kukimalirako ku kyesuubo kw'ossa n'okuzannya zzaala. Kati Namugongo eno temusobola agisengulako ne mugitwalako nga Aluweeyo ku breakdown. Naffe tutambuleko nga tuva eno tudda Aluwa oba Fort Portal. Ate abalala bo obwedda bali mu kukoona dansi. Yo mu kifo ekyakazibwako Kigambo esinga okwettanirwa abali embizzi naye obwedda wajjudde. Nze naze Namugongo naye mbadde nina okulya kabizzi bimanyi naawe. Obeera gwe. Kyogamba gwe kyasinza okuleeta kulya kabizzi. Ndyawo ndaazo omusajja nafumbirwa musiraamu nebbyeyo. Abajulizi tubajjukira na kusaba tusabye, tubadde mu kkanisa ne tusaba era ekitambiro ky'emmisa tukiwaddeyo ne tubasabira. Bawummule emirembe nga bwe bawummula era tubasabidde byonna ne tubimala. Katuli mu budde baffe obw'eddembe nga tumaze okuyitaayitako gye tubadde ne tubaako we tuwummulirako tutulekaawo. Olw'okutuulako wano tekitugaana kutujja ku mulamwa nti nno tetugenda kusaba. Era tukeera mu mmisa era tusabe era tukituukirize ekyatuleese tukimalirize. Wadde bano babadde eno naye nabo baliko bye basaba abajulizi babawolereze. Nze mbulira taata wange kulamaga kuno abakola wali Joseph Vakoti bamuyita Sali George. Anegaana atya nga nze mutaano gwe yasala mama wange ng'akyali muto. Abalamazi bamusabire anjukire alimbalwa yeddeko mu mutima. Abalala basuze ku nsaka z'amalwa nga beenywera. Mu kubabuuza ekibabeeza eno ne batutegeeza ng'omujjuzo oguli munda bwe gwabalemesezza okuyingira ne basalawo okwesanyusa. Abantu balimu bangi olina tuyingidde ssaawa ng'emu paka ssaawa nga 5 tetunaba tuuka eri ku gundi. Saba nti eri munda balemegaananga abantu butafuluma kubenga buli omu kale yeetaaya. Bo bano we twabatuukiddeko ng'ebigenda mu maaso tebakyabimanyi nga baagangayidde dda. Obudde nga bukya tuzzeeyo munda mu kiggwa era bangi tubasanze bali mu kugerengetanya kiwanga mu ngalo. Olw'amaanyi g'otulo ne bannamawulire tetubatalizza okuggyako ffeffekka abasigadde nga tumoga.